Nga bannayuganda abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo bajaganya olw'obuwanguzi bwe batuuseeko bo bannakyusa tebasobodde kujaganya oluvannyuma lw'obukonge obulondebwako okujja nga butabike. Bano bagamba nti babadde beesunza akalulu wabula ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kutuuka awalonderwa ne bakabatema nti si baakulonda. Akalulu ka muganda wange nayiga kalo nga twayisibwamu bubi twakosebwa ndi ejenti we naye ebitundu bye tutambuddemu nga tunoonya akalulu tubadde tunyigirizibwa mu nsonga y'entambula ebintu bya covid embeera nga yemugiraba naye twayisibwa bubi okutugamba okumakya ga leero nti akalulu kazeemu obwezi bwolo simanyi ate amannya ge twajja nago n'akabonero yazze kusaidia opponent we. Bano bagamba nti akalulu kano kabaddemu ebbugumu nnyo era nga kino kyaleetedde bannakikyusa abawerako obuteenyigira mu kalulu era mu bifo awalondebwa abantu babadde bamuswaba. Bo abalonzi bagamba nti embeera eno tebagirabangako era nga si basanyufu oluvannyuma lw'okweteekateeka ate ne batalonda. Nga twesunga buli muntu agenda kulonda omuntu lwe gwakola ki gwawagira. Tutuuka ku polling station awalonderwa nga batugamba nti ate akalulu k'abakyala tetugenda kakuba. Weewaawo nsaasidde nnyo bawagizi bannange kubanga akalulu k'abakyala fenga ffe ate tubadde tukeesunga nnyo n'okusinga akalulu akalala konna. Omu ku babadde mu lwokaano Gladys Kalo Nayiga ategeezezza nti yayisiddwa bubi olw'embeera eno kyokka nga yataddemu ensimbi nnyingi awamu n'ebiseera. Ebuwanvu nga nnoonya akalulu since the elections began mbadde ngezaako okuba nga ntambula n'okufefeta akalulu mu konazi zonna eziri mu sub-county yaffe. Naye nfunyemu okusomoozebwa ku last moment bwe bamaze okudeclaringa ne bagamba nti okulonda kwaffe abakyala kusazi. Balese obukonge nga ekifaananyi kyange kiriko mannya ga opponent wange ate era n'akabonero kange nga kali opponent wange. Twogeddeko ne Meya w'Ekyusa Town Council Paul Salabwa tegeezezza ku byabaddewo n'embeera nga we yabayisizza. K'abakyala abagenda ku 5 kagenza okujja wano mu Kikyusa sub-county ne Town Council nga baakakyusakyusa nga baddira ayali ku bbaasi gwe bawadde essaawa ayali ku ssaawa gwe bawadde bbaasi ate ebiseera bino nga bantu bangi balabika okutya bbaasi. Sarah Nakandi, ACTV Select ey'enjawulo.